Kadaama gw'olaba oyo anoonya omuntu amutolosa ku Muwarabu, anoonya omuntu amutolosa amutolosereza ku kisaawe e Dubai. Omuwarabu yasazeewo okukwata Kadaama ono kumuzza Uganda, nga Kadaama talina kyakoze. Omuwarabu yagedde ku makya ne yeekyanga n'agamba nti ayagala Kadaama ono kumuzza Uganda. Kadaama n'agezako okumugamba nkwata ontwale ku woofiisi tonziza Uganda. Omuwarabu yagaanye, yagambye gwe nina okukuzza e Uganda kama mbaya ni mbaya. Kadaama n'asalawo n'akubira aba woofiisi n'abagamba nti boosi wange ayagala kunziza Uganda. Aba woofiisi ne mugamba akulete ku woofiisi talina kuzza Uganda. Omuwarabu yagaanye, yagambye nti bw'anaakwata Kadaama ono n'amutwala ku woofiisi tebagenda muwamu mukozi mulala. Kati ayagala akwate Kadaama ono amulinnyise etokota emuzze e Uganda ate alyoka agende ku woofiisi abagambe bamuwe omukozi omulala. Kati Kadaama ono ayagala kutoloka ku Muwarabu ono naye ng'atolokera ku kisaawe e Dubai. Ayagala kutoloka ku Muwarabu naye ng'atolokera ku kisaawe e Dubai. Gwe wenna ng'oli eyo ng'osobola okuyamba ku Kadaama ono, ntuukirira nkuconnecting ne Kadaama ono osobola okuba nti olaba engeri gy'oyinza okumuyamba mu kutoloka. Obanga oli mutolosi, obanga omanyi omuntu ayinza okutolosa omuntu obulungi, ntuukirira nkwe ennamba y'omuwala ono osobola okuba nti oyogereziganya naye, mulabe engeri gye muyinza okukikwasaganyamu. Kuba nze ng'omuntu nayogeddeko naye era we njogedde essaawa eno yapaakinze dda ebintu bye. Ayinza okuba nga neetokota atandise dda okugiwunyirizaako. Yetandise dda n'okugiwunyirizaako. So anoonya muntu amutolosa ng'amutolosereza ku kisaawe. Olutuuka ku kisaawe muba mwayogedde dda nga ye atoloka, ng'atoloka ku Muwarabu ng'agenda atandika okuyiiya obulamu obulala. Njagala nsooke nkutuuseeko akatambi ka Kadaama ono osooke omwewulireko. Nkusaba vidiyo gimpereka like vidiyo yiiyo. Mwana mmwe Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Ab'enzikiriza endala, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekindeese wano, oba omanyi nti oli mutolose, otolosa ng'oli Dubai, nyamba. Kuba mbadde njagala tolokera ku kisaawe, munyambe. Kamange essaawa zino awulira yeekyanze bw'ayagala kunziza waffe. Nze mugambye oba oli onemereddwa nzizaayo ku woofiisi. Agaanye bwetaaga kunziza ku woofiisi, agala kunziza Uganda. Kati mu bannaaye mbadde njagala tolokera ku kisaawe kwennyini. Era bambi oba oli eyo ng'otolosa ng'oli Dubai, ntaasa muntaase. Mukazi akola ekintu kyonna zowa n'ayomba pakinga enkyogenda. Nkubidde aba woofiisi baŋŋambye mugambe bakukomyeyo ku woofiisi. Byalemeddeko mbuye wananza ku woofiisi tebajja muwa mukozi mulala. Ayagala kunziza waffe balyoke bamuwa omukozi omulala. Muwarabu baneze mutaasi. Bane oba ng'otolosa ndi Dubai. Katonda alubasha. Kati kisaawe simanyi bamba ngenda ku kisaawe ki naye bambi atolosa yenna maama Kiyumba bannaye abatolosa mu ntaasi. Muwarabu mulabe edduka. From nowhere akugamba parking nga tayagala kuza ku woofiisi. Naye bambi oba omanyi nti oli eyo ng'otolosa, I'm ready. Kadaama ono nayogeddeko naye nganze omuntu. Nayogeddeko naye nanyinyonnyola buli kimu. Naŋŋamba Omuwarabu yakedde out of the blue natandika okukyankalana. Naye nga omanyi Abawarabu nti ebiseera ebisinga Bakadaama bano bakola ne bano abantu. Okuva olunaku lw'oyingidde mu kiyumba, Omuwarabu atandikirawo okulaga omutima omubi. Ng'ajja akola ebintu ebinyiiza yeekyanga we mubamanyi. Mpaka nakati Omuwarabu ono yeeyisiza ddala bubi. Omuwarabu yayisazeewo mu bbanga n'agamba kamuzze e Uganda. Kadaama talina kyakoze.
nga bw'omanyi Kadama yagezezzaako okugamba Omuwarabu ono amuzze ku ofiisi, Omuwarabu yagaanye, yalumye ejjiiko. Kati Omuwarabu ye kyayagala kwe kukwata omwana ono, tayagala kumuleka mu Dubai ng'akola, kubanga akimanyi bw'anaamuzza ku ofiisi ajja kufuna omulimu omulala ewalala akole. Kati Omuwarabu ono alina omutima omubi, alina ogutima ogubi, tayagala kulaba Kadama ono ng'akola, ate bw'anaamukola n'amuzza e Uganda agenda mukansolinga. Kadama ayinza obutaddamu kukola ki, butaddamu kujja Dubai wenawulidde, kubanga Omuwarabu ajja genda amuteekemu gundi bamukansolinga abe nga takyasobola kudda Dubai. Ayinza obba ne contract tannaba na kugimalako, okitegeera. So nayogeddeko naye ng'omuntu nanyinyonnyolamuko ku mbeera eyo, naye naŋŋamba nti ayagala muntu amutolosa, ekatambika olabyako, ayagala muntu amutolosa. Omuntu oyo amutolosa ayagala mutolosereza ku kisaawe e Dubai. Kati bw'amutolokera ku kisaawe e Dubai, ebisigadde kuyijja bakuba kweyiiya, naye Kadama tayagala kudda Uganda. Kati bw'oba ng'olaba vidiyo eno ng'oli kale osobola okutolosa Kadama ono, oba ng'osobola okumuyambako okutoloka nga toli mwa mutima mubi, aye temumutomeza. Mwe bana Bannayuganda nabo si bangu, temumutomeza bannange. Mube muyambaganenga, ekizibu ekiriwo ono kisobola okugwewugoza okubanga gwe mu kaseera gw'otolosa naye nga tolina omutima omubi. Mube n'emitima emirungi, muyambeko. Ntuukirira ku WhatsApp nkuwa ennamba ya Kadama ono oyogere naye ng'obudde tebunnaba kuyita, kubanga essaawa yonna agenda. Olunaku olwaleero bw'aba tayambiddwa, leero today, asobola okudda e Uganda bw'aba tayambiddwa. Ye kyayagala bwe buyambi bw'ayagala obw'okumutolosa. Bw'aba tatoloseddwa leero agenda kudda e Uganda, engoye ze yamaze zipaakinga, engugu ze yamaze ddo zisiba, buli kimu kiri ku standby agenda. Kuba nagenza okwogera naye ng'already ali mu system agenda, ng'ali mu kwetegeka, nayogedde naye jjo ekiro. So bw'oba ng'olaba vidiyo eno ng'oli mutolosi ng'olina engeri gy'oyinza okuyambamu Kadama ono, ntuukirira ku WhatsApp, ennamba zange ziri ku bio. Ogende Airtel yeri ku WhatsApp, onsinikire message, then nze connecting ne Kadama ono, musobola okuba nti mwogerezeganya, ebisigadde bijja ba wakati wammwe babiri. Naye ng'Omuwarabu ye ku nsi ya Katonda akutte wansi ne waggulu. Katonda yatonda Abawarabu banondooza nga bamirundi ng'esatu. Abawarabu mulimu Abawarabu seba abaagaliza, nga mu butuufu Omuwarabu oli alinga muzungu, naye ne mubaamu oli ng'alinga nga Mufalisaayi, ng'alinga bali ba Ponsiyo Piraato, nga muzibu nnyo ng'alina omutima, ng'alinga bali ba Ponsiyo Piraato. So si byangu okutwaliza awamu, jasi tulina kwekwasa Mukama Katonda yekka. Kubanga embeera mwana baasola Bakadama gye bayitamu yakunyigirizibwa na kusoomoozebwa. Ova e Uganda, oleseeyo abantu bo, oleseeyo abaana bo, balina okusoma, balina okulya, balina okujjanjabwa, balina okwambala, kugamba nga bingi. Naye n'ojja n'oyita mu kusoomoozebwa okusingira ddala okuba okuzibu ennyo ku ddungu. Alina n'omuntu gw'oyinza kukinnyonnyola nakkiriza, kubanga ebiseera ebisika Kadama ono omulaba. Nze namutunuuliddeko bwe nti neŋŋamba mu butuufu muno bw'agamba omuntu nti alina ebintu by'ayitamu, omuntu ayinza obutakkiriza. Kubanga Bakadama basinga tubalaba wano ku social media, n'omulaba ku TikTok okwo, n'akunyumiza ekino n'ogamba newo n'alimba, ayinza okuba nga animba buli manejjako, ng'okusinziira ku nfaana gy'afaananamu nga takutalaga, naye nga ye kyayitamu ng'omuntu yakimanyi deep inside, nga yakimanyi. Kitegeera. So Bakadama bano abasinga bayita mu busoomozebwa okusingira ddala okuba okubi okuzibu, naye nga tebakulaga, naye nga kibali mu mutima, kibalya. So
omulanga gwego bannange njagala ndabe ku bantu abasobola okuyamba Kadaama ono n'abamuwa ku magezi. Mumwe ne ku magezi, mwe ku magezi kuba vidiyo enaagiraba butya bw'ayinza okukikola. Oyinza okuba tosobola kumuyamba direct naye ng'oyinza okumuwa, oyinza okumubuusa. Waliwo omudirecti nga ku muntu omutuufu ayinza okumutolosa n'okumuyamba. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli. Peace and love. Mira.